Gye buvuddeko tuzze nga tukulaga emboozi ng'ekitongole ekivunaanyizibwa ku butonde bw'ensi ki NEMA kigobaganya abantu abeesenza mu ntobazi. Kino kyaviirako abantu bangi okuvumirira ekitongole ki NEMA nga beebuuza gye baali ng'abantu bano bazimba mu ntobazi. Zibeera gazetted, zimanyikiddwa nti wano waliwo wetland ate ne area eri covered by wetland ebe emanyikiddwa. Abantu bano abatuuze ab'omu kitundu bagamba kino ekifo si wetland, bagamba bo babadde wano kuva mu 1970s mu kiseera. Kati olwaleero aba NEMA bagasimbaganye n'abakulembeze mu Wakiso ku nsonga z'okukuuma obutonde bw'ensi ku Ivory Hotel Nansana. Ab'ekitongole ki NEMA be basoose okulumiriza abakulembeze ba disitulikiti obutafaayo kukuuma butonde bwa nsi. Because they know NEMA will be blamed. Okay? So the local governments, the urban authorities, the law is very clear. They have to manage the environment within the area of the jurisdiction. Bano bagamba bano beebawa abantu olukusa okuzimba mu ntobazi. That where the districts or the city authorities have said no, we've not said yes to such a project. But what you could be hearing is that perhaps some people think because NEMA approved it, I can always say that we did not authorize it. Kyoka n'abakulembeze nabo obwanga babwolekezza NEMA nti yetakoze mulimu gwayo. Many times, even after we written back to NEMA to say no, if they want to do it before issuance of a license, ABCD must be done. The following day, even after receiving our review, you will find those people waiving certificates. They have been cleared by NEMA. Ennyanja gye batandise okubanga bayiwamu ettaka naye obwoninze disitulikiti ekubuulira enti eyo nnyanja gwe bateweerabirako nti gano mazzi, so NEMA naye eremeko ekitewoloola. Ate mu butuufu tubagambye basooka batuwe ku maps essaawa eno ezaabwe eza wetlands. Weesanga ng'abantu abamu ebawa certificate ng'ate process yali badde nti at least bali badde bava ku district yemanya awali entobazi ezimu, yemanya ati kati eno nnyanja nti wali badde at least abantu tebeesenzaawo. Bagamba beekubidde enduulu eri ekitongole kino okubayamba nga mpaawo kanyego kyokka kivaayo kati okugamba nti be batakoze mulimu gwabwe. Don't have environmental policy. Ours is to make alerts and seek for help. But if the magnitude of degradation is going on like that, and I don't have the police, I've alerted everybody. What do you want me to do? Kati mu kukkiriziganya basabye bannabyabufuzi nabo okwenyigira mu lutalo lw'okukuuma obutonde bw'ensi mu kifo ky'okuwaganyaza abantu. We must stand up, speak the truth, and focus the same direction, save the environment for this country for the future. Otherwise, the issues of climate change are for real, they will affect us, and all of us will suffer. We cannot reach in every corner, in every space of land or of environment in this country. Until recently, we were only about 120, personnel in NEMA. Ekitongole ki NEMA kyaweranga bwe kikyagenda mu maaso n'okusenda ennyumba zonna ezaazimbibwa mu ntobazi awatali kutaliza yadde ekkolero. Wetwogerera ennyumba nnyingi ezaateekebwako laama ezigambibwa nti zaazimbibwa mu ntobazi ng'essaawa yonna zaakumenyebwa oluvannyuma lw'ebbanga eryabaweebwa okuggwako. Teddy Nakaliga agaffe eyo ku Spark TV.